Advisor atatuuka ku president ekyo kimujjako kubeera advisor okuwa advisor nga tolaba gwowa magezi nga gwowa amagezi olina musanga kuziraale watali laale tomulaba ate nga ne laale osobola ogituukako era ne bakulemesa okumulaba so luza ku bantu mwami Ganduga abatulaba yanjulye bamanyaani yaani gwendeesa obuzito bwe abatulaba mwenna mbalamusizaako mwebale kwekuumira ku mukutu oguliko ebyamakulu omaye emikutu mingi naye omukutu oguliko ebyamakulu nze Ganduga Geoffrey nkola ne president nze nkulembera mu ttiimu eri ekawumu abamanyi ekawumu abawulirayo president abadde ayogera nnyo ku kawumu biki byakola ekawumu awali kawumu presidential demonstration farm ennaku zino waliwo ne tanare eya kawumu leather industries Uganda mukola amaliba president ana company ekola amaliba ate amaliba mbadde ge tukozesanga raw material kali mufulumya biki tufulumya leather leather ye finished product eya eddiba nga kati zino engatto ze twambala oyo leather akola engatto process gyeyitamu nnene nnyo okuva ku ddiba okutuuka ku oyo leather akolerwa kawumu so mu bufunze president yatandikawo business ye eyokukola leather nga amujja mu maliba president nga anoonyeze sente nasembe okujja ku faamu ya president nga mufukiriza bucupa mukyafukiriza bucupa nedda president bwe yali atandika faamu mu 2016 teyalina kigendererwa kyakufukiriza bucupa yatandika faamu nga alina ebigendererwa byakusomesa bantu mukola mutya ng'okolera wafunda bw'omala okukola ekintu osobola kifunamu otya okirabirira otya kati ekyomukisa omubi naye olwo Oluganda lutuufu eriyo omukisa omubi teri mukisa mubi kati ŋŋambe ntya ekibi oba ekisiraani ekibi ndowooza lwe Luganda olutuufu omusana ne gwaka nnyo nga yakatandika okusimba ng'asimbyeyo eka y'emmwanyi n'ey'ebitooke ffenna ttiimu ne tulowooza ki ekiyinza okuddako president asimbye waali buli lunaku akeera n'abitunulako ebintu omusana gwongera kwaka n'agamba mukuŋŋaanye obucupa muzeeyo ate obucupa abwagazaaki netukuŋŋaanye obucupa n'akeera ku makya n'atulaga butya bwe tusobola okufukirira n'obucupa buli muntu n'atya gye tuyita bottle irrigation technology ne tufukiriza obucupa paka enkuba lwe yatonnya yayita abantu n'abasomesa obucupa so tekyali ku pulaani ng'omuyimbi gwempulira kyali ku pulaani kino tekyali ku pulaani okufukiriza obucupa gwali musana ali manyi president atuleteddewo irrigation system endala gye tubatambulizaako emirimu nedda naye ate eventually nefuuka system ekozesebwa olwaleero abantu bangi mu byalo eyo ogenda okubasanga nga bafukiriza bucupa wadde nga ate baabuvumirira nnyo president ng'abuleese ekirungi ku bwo bwali bwa bwereere obucupa bwa bwereere amazzi ga bwereere so tetukyafukiriza bucupa we tutuukidde wano nga twateekawo sprinklers ne drip lines ndowooza twazitandika emyezi nga 6 emabega okutandika okukola fault testing omuntu ayinza okubuuza naye kakati eyo faamu ya president lwaki president aba atandika okukola ennimiro biki akifuniramuwa abantu bakifuniramuwa kuba ekintu kya president abantu bakibana kiba kya ggwanga lyonna abantu bakifunamu nnyo era nga agaba mmere ku kyalo agaba mirimu abapakasi mirimu kyegiriyo naki abantu bakifunamu batya kati nze nkolawa ku faamu
ekyo kitegeeza waliyo emirimu. President si yajja n'akola. Tulina enterprises nnyingi. Emyaka 2 emabega president yatulagira tukyuse ente okuva ku nte zino ze twali tulunda eziri average kwe tusomeseza abantu n'agamba nti kati abantu batandise okukula be twatandika nabo tuleete ente ziri zinusu Bulaaya. So ne tuimportinga wano ente zino ezi heavy milkers 40 era kati ze tuyina ziri mu kuzaala tuziwakisa n'amazzi agali 60 from USA aga Frisian ne tufuna ennyana nga ente bwewaka ezaala nnyana nkazi. Tufuna ennyana ezo tuziraizinga nga bwe tulinda muzeeyi atuwe guidance ku nnyana bwe tugenda ozikwata. Ebintu bingi ebiri awo president byagaba ng'oggyeko amagezi. G'amagezi ye primary responsibility eyatukwasibwa okusomesa buli muntu azze. Bwe bajja okubalaga oli ayagala kuyiga bw'aba ali specific njagala kuyiga mmwanyi, njagala kuyiga bitooke, njagala kuyiga nkoko, nte, njagala kuyiga byennyanja, njagala kuyiga bya nasare, njagala kyonna kyayagala okuyiga. Bw'aba azze byonna nga mumusomesa byonna nga muyamba kukola enterprise selection. Waliwo abajja nga balabye ebika by'omuddo ogw'ebisolo gwe tulina kuba mungi. Muddo mulima n'omuddo gw'ebisolo nnyo ne mumanye ne mugulira kate ne mugutunda oba tuguliisa ebisolo bye tuyina naye ate abantu tubawa ensigo ey'omuddo ku bwereere ayagala ogusimba. Osobola okugutwala n'ogusimba n'otunda. Osobola okugutwala n'osimba ku faamu yo. Mugujjawa ensigo mugijjawa. Ensigo tugijja gyeri. Ngamba mwagimportinga kiki? Omuddo ogusinga wano mu ggwanga twaleeta muleete. Nakati waliwo emiddo emipya egizze. Waliwo ebisagazi bye baakakola Thailand bamuyita gin cow. Twasobodde omufunako ensigo. Bisagazi birungi nnyo. Bw'oba obisimbye n'obyetolooza olusuku kaasa tayingira mu lusuku lwo. Ate nga birungi nnyo ne ku nte. So birina advantages bbiri eri omulimi n'omulunzi. Kati mwami Ganduga ekintu ekyasinze okulemesa project za gavumenti okutambula be bantu abalowooza nti buli kintu kya gavumenti kirina kufunira bwa NRM. No. Era simanyi faamu eyo buli muntu aliwaddemba okujjayo oba biriko ekika ky'abantu abalina okujjayo. Martin Kimbo wa farm ekisookera ddala faamu eyo project ya gavumenti kubanga eddukanyizibwa ku ssente za gavumenti mu State House. Era ebintu bye tukola tebiri classified, biri audited. Kati kitegeeza buli muntu yenna waddemba okujja. Era ffe bw'ojjawo tetukubuuza kibiina ky'owagira, tetukubuuza mukulembeze gw'owagira, wabula twagala kumanya bumanya gwani, ovuddewa, bw'oba olina national ID ekwogerako tugirabeko, security ekukiriyalinge wali mu kitabo ojje. Tetulina gwe tubuuza nti awenaale mutajja. Kati nze nsobola okuwa ekyokulabirako nakyaza team yalimu ne ba honorable Lutaaya abo. Ate nga banuupu publicly bamanyiddwa abo bwali badde olaba nti tebandiyingidde. Si be bokka, twakyaza abakulembeze ba district y'e Wakiso bonna ate nga baki abasinga obungi banuupu ne bajja era ne tubasomesa ate ne basanyuka nnyo ne basiima president byakola. Mukozeko follow up okulaba abantu be mubadde nga muwa amagezi n'ebintu ebitandika ebyo nga bongeddeyo emirimu egyo? Abantu bagenze mu maaso. Mu bufunze faamu yeganyiddwa, abantu bagiganyiddwamu bongeddeyo. Kubanga abantu ng'oggyeko okubawa amagezi waliwo abafunamu inputs obutereevu naddala abali mu model villages. Era president abalambula ne ba auditors babalambula
okulaba nga projects tugeze bakuwadde ente nti ente weeri zifuuse 2 zifuuse 3 kati oyina mmeka tetukoma bukomi nti gwe kwata embizzi genda gwolimanya kyotuwa olituwa akalulu kwata embizzi olituwa akalulu nedda twagala otuwa akalulu naye nga naawe olina kyeweeyongeddeko so abantu mubawa naye era ne mubakolako ne follow up sasa president agabira ddala ebintu ebyo gubadde omaye abigaba mu kamera andi siwulirangayo nti nva wa president kawumu eyo nvuddeyo ne kino kati gwe Martin kankubuulire abantu bakaaba bayala be bakola teri anyega wane Uganda bw'olaba akaaba manya enjala emuluma naye nze nte njajogera wakuta gakoteko omutwe bwati waliwo omukwano gagaba eda rediyo gyakolako yali waliwo omuzannyi w'omupiira yali abanja ttiimu emu nga tennamusasula olina amwogereranga ttiimu eba nemusasula abazanyi naye ttiimu yakwata sene nesasula abazanyi bonna basirika bati teri muzanyi yajja nti batusasudde omusajja yasigala ku muzindalo nga yayogera bo bali babasasudde basirisa paka manager wa ttiimu yamukola namuga negwesebo obanjaki abantu twabasasula dda gwokyatuyimbirira ali kyekyo omuntu bw'amala okukkuta toyinza kuddayo mulaba naye nze nja kuleeta mu kamera kale nze byange bya kamera twagala nnyo feedback abantu bano juzi nali njogera ne mikwano gyange aba Government Citizen Interaction Center njogera ne Simon ne mugamba nti mukole follow up ku bantu bano omuntu yeeyogerere naffe tukooyo boogerera president awa abantu bino abantu bajja kulowooza tulimba abantu mubatwaleko ku kamera oli ayogere nti bannaye bino president yampa bitunuleko abantu babise ku kamera nga bw'olaba muzeeyi ennaku zino bw'aba ayogerera abantu muntereko gundi tukikole nabadde njogera ne nkugamba nti omuntu ng'oli mufumbo teri agenda kukubuuza lwaki oli lubuto okweka lwaki ne maternity tojambala yambala akagoyeko akakwata lutungule luti bakulabe nti ya omusajja akola omulimu kati gavumenti gw'oli mu buyinza okoledde abantu ebirungi lwaki obikweka byogere biteeke ku buli wamu biteeke ku buli mukutu kuba okoze birungi bwe biba bibi byokweka naye birungi omusajja byakoze byonna byogere aye no point abantu akimufuna ebintu bya gavumenti musirika kiringera ne plano president bawa ssente bano zino eziyise enene basirika wali bano abagenda eggulu ewamuzeeyisale obawulireyo mu kava zaabwe eyo gye boogerera abo bakoma kwogera nga tebannatuuka bwe bajja bagenda beteeka ne mu bifaananyi bwe bati tugenda ggulu bwe babavaayo tobalaba toyinza laba vidiyo nti tuva ggulu toyinza tomanya naddi lwe baavaayo tolumanya ne bwe bakomawo oddamu balaba nga wayiseewo ogwako mugwe owaye nasemba ogenda ggulu unasemba ogenda ggulu tayogera kirala kati bwe tutyo bwe tuli bwe tukkuta tetwogera tuli mu campaigns program president ali mu kutambula naye agamba nti tukuume ku ebyo ebikoleddwa naye abantu abamu bagamba mbu tewali bikoleddwa protecting the gains abalala bali mu kaaba maziga bagamba tebalaba bikoleddwa abamu bagamba abamu abalaba ebikoleddwa bagamba sifa abalina okugamba ekyo abalina ebikoleddwa be bali abali eri waggulu abalina zakeedi abalina zibiki tulinawo ebikoleddwa bye tulina okukuuma mwami Ganduga oba abakuuma balubatu ebikoleddwa ndowooza sintaputa nnungi tutuume ebituukiddwako bye tufunye bye tutuuseeko the gains the achievements buli omuntu yenna mu bulamu ayina byatuuseeko ku levo ye ng'omuntu mu bisanja bino President Museveni nga yakulembera eggwanga waliwo by'otuuseeko ate waliwo ekitundu kyo oba gwe okikendezezza paka ku kyalo oba okitadde ku muluka oba okitadde ku disitulikiti oba okitadde ku saza oba okitadde ku region nga Buganda kati wano eyaffe
kati ekitundu kyo kirina bye kituuseeko kati n'eggwanga lyonna awamu lirina bye lituuseeko kati ebyo bye tulina okukuuma gwe sooka weetunuulirenga ggwe oyina by'ofunye ggwe bikuume Martin oyina ennyumba yo mw'osula oyina omukyala andi oli agamba nti ennyumba njira naye gavumenti si yegimpadde tetukuuma gavumenti byetuwadde sikifunye lwa gavumenti. That's where the problem is. Ensi bw'eba etabanguse nga ebintu byonoonebwa teri asigaza kantu teboonoona bya gavumenti n'ebibyo byonooneka kati ebibyo nabyo bikuumibwa byofunye so si ebya gavumenti kati n'ova ku bibyo byofunye oba obifunye mu gavumenti oba obifunye ggwe nga ggwe naye era obifunye ku mudembe guno nga gavumenti eno yeri mu buyinza kati ebyo bikuumibwe bwe tumala obikuuma tulyoke tukole bino wammanga muzeeyi byali sitinze mu manifesto tutwale eggwanga mu maaso simple that. So mu bufunze buli omu alina ebyokukuuma nnyo ku ddaala lya gavumenti nina omukyala n'abaana golooza tebeetaaga kukuuma kituufu so waliwo ebirina okukuumira ku ddaala lya gavumenti ly'eggwanga eggwanga nti eggwanga libadde ne security ennungi gy'otayinza kubuusa maaso eggwanga libadde n'ebyobusobozi nga bitambula then wabaawo ebya region oba ebitundu kati nga abantu b'ehoima twafuna amafuta gaffe tulina okugakuuma naffe nga tuli wamu ne gavumenti n'ogamba nti ffe abantu b'e Butambala Mukama atuwadde ntuba nga tulima amayirungi gaffe ennaku zino luli baali bagagobye wabya byakomawa awulira abakulembeze bavuddeyo ata nedda toyinza kugowera mayirungi aba kitundu kyaffe konza naye nagenda owuliranga ebbago litandise okuvumbeera ndaba n'ennaku zino yali King Saha yali agatabukidde so byebyo bikumiddwako ku level y'ebitundu nti fe abantu bwewangulu eno gavumenti yatuddiza ebyaffe atakala twalidda twaddamu ne tulifuna baterawo n'ensawo ey'okwekulaakulanya so n'ogenda ku personal level ku muntu sekinnoomu nti ntandisewo ka bizinesi kange nsobola okukagulawo ku makya n'akawungeezi olina obumativu nti weekali leero n'enkya abaana bange basoma bagenda ku ssomero ne baddayo n'enkya ne baddayo ebyo bikuume obinywezi ennyumba yange weeri sisula kutebuuke neebaka negulya ku makya saagala kitundu kitabanguke bagikoone eyo ginyweze gikuume so bwe bagamba nti no protecting the gains buli muntu yandibadde anoonya wa waayina kubanga okirina ekyokukuuma wekiri oba baleeta eŋŋombe eyo be batakinyonyola ku kiteeka mu nnimi ezitegerekeka amaanyi anti kati nze ŋŋenda kukola bwe nti kubanga era nkifunye nga abantu luli nali njogera n'abamawulire era nga bambuuza kyekimu ŋŋenda kusaba secretariat n'ab'ebitundu batapute mu ntaputa entuufu bavuunule statement eno mu nnimi zonna eziri mu ggwanga muno kati buli lulimi obe waddembe okukisoma okitegeere bulungi buli muntu alina ebyokukuuma bw'atolaba n'omwana omuto ewaka naye ayinawo ebyokukuuma yakuuma ebyo mu gavumenti eno naye ng'obikuumira wamu ne Museveni kyekyawukana nti ebiri ku national level ebyo tubikuuma tuyambako gavumenti yeyina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde kati ebiri ku regional level ffe tulikki gavumenti etuyambeko tubikuume ebiri ku individual levels still tulikki gavumenti etuyambeko tubikole ki kubanga ebiri ku individual levels n'ebiri ku levels ebitundu bye tusinga actually n'okukozesa oba bye bitulinaanye biri within our means awo toyinza kulaba gavumenti yatuwa eddagala mu malwaliro tujjanjabirweyo eddagala lyereeta eba esuubira nti abantu bagenda dikozesa ne waliwo alibba alitwala ne mudda ku mizindalo munange Museveni abasawo babba eddagala mu malwaliro oluusi tebiba bituufu oluusi biba bituufu naye bwe biba bituufu mukwate abasawo bano
andi omukwata ne gy'omutwala ye kenyini ayonoonye ne gy'omutwala efo ky'okuteeka omusango muggulawo fayiro ate naye agenda ate kumulyamu ssente aliye ne ku side ewo ekibere nga kifiiridde awo. Ogwo omusango gwa gavumenti si gwa muntu. Olwekyo bw'aba waali tuyina State House Health Monitoring Team osobola okukolagana nabo bulungi. That one can easily be sorted out. Mwenga abakola ne President Museveni Kyagulanyi mumulaba mutya? Nga Munnayuganda obuuza nze ndowooza kwabonoganga mmwe nze sirina gwe ngenda kwogerera kati ndozi obuuza nze gwokyaziza ddamu ombuuze bulungi. Gwe nga akola ne President Museveni Kyagulanyi omuwulira omulaba otya? Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi simulaba bulabi maya simuwulira buwulizi naye mumanyi era bw'osanga omuntu yenna akugamba nti tamanyi who Kyagulanyi is nze ndowooza aba alina ekizibu kibaita okwebuza amagezi. Nasaagala kukitwalamu eyo ango kubanga Honorable Kyagulanyi yali MP nze ndowooza ekyo kiba kimala yajira mu by-election ya 2017 kyali kiba kimala omuntu okuba nti amumanyi bulungi then yesimbawo ku bwa president ekisanja kiri ekyo kikatiriza nti omuntu ateekwa okuba amumanyi kati akomyewo nga yakulembera ekibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti tosobola kunga nti simumanyi n'olwekyo mumanyi. Ekyokubiri Kyagulanyi mukulembeze ow'amaanyi tosobola kumuyisaamu maaso. Kyensobola mpozi okukuga kuba ngambye omulaba otya? Is a presidential candidate and a presidential material. The two are different. Naye nze ngambye is a presidential candidate. Kati ekyokubeera presidential material ekyo tukirekera electoral commission. Kati gwolowooza singa tali omulonzi ye bimusanga wano nga bamusunsulidde dda ani asalawo nti this is a presidential material is the electoral commission. Era abataali presidential material babaleka tewabawulira nga kakati ffe mikono tegiweze tetwagirese bagikubye bukubi. You don't qualify. Kati buli muntu yenna gwe baasengejja ne bamunominatinga kitegeeza is a presidential material. Now fe abalonzi obuvunanyizibwa bwaffe ki kulaba presidential materials zino ne tulonyamu best of the best, not the best kwa bonna bali balungi best kati best of the best emulonyamu abakira. Kati abakira wano gwoyina owuwa abakira simumanyi tonnamuŋŋamba tuludde oli muganda wange tomumanyi wange tomuŋŋambanga mwogere leero kati tuli ku migundu wano yogera ani kati pengeye tuli mu mawulire kulaga sayidi tolonde andi akalulu ka bokisi naye nze nalirako mukama nze nali wa Foronasa kati awo omanya layini mwene anedda ssebo nali bwe nali omanyi nze ndi mukristaayo naye nina phrase gye mpakanya nti bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe tekisoboka ekyo kiwakanyiza tekiriyo never ebintu bikyukira ddala. Luli Yesu yatambulanga ku nsi nga abantu bamulaba. Ku mulembe gwaffe tetulabanga na ku Yesu wadde ekyamagero ekikyakozaawo tusoma bisome mu Bayibuli. N'olowooza nti tujja kukkiriza kyekimu na bali abaamulabanga n'abikola. Kati ate n'opredictinga nti ne maaso eyo era bwe kiriba, it is totally impossible. Kati nyinza okuba nga nali tosobola kunga nti nali wa Foronasa kati olaba wengwa. Nyinza kuba nali wa Foronasa naye nembanga bamuze ebidandisa n'amala n'atandika ekibiina ekikye n'amala naye nga bira tubeeramu nga tubitambuza. Juzi President Museveni yakugamba yali wa DP. Wammanna ate kituufu kati wa DP ate wa DP basajja abali mu DP ya enkwafu eri ddala kati tobiraba n'ekyo kati nze saagala kuvuunula muntu bwe yali
njala muvunula bwali bwafaanana kati nze mpakira gavumenti ebira mu buyinza bwevaawo nga mpagira eddako mpe 5 omanyi kati olutalo lw'okunoonya best of the best buli muntu oyina ebintu bye wateeka ku lupapula nti owanga ayina bana bino nze ntera okukubiriza bannaffe n'abatulaba mwenna nti tubeere we tolerate each other tubeere bagumiikiriza bagumiikiriziganya twegumiikirize nti bwensinkana ono ne bwe mugerezaako muganda wange Martin Kimbo wange awagira Nuupu nga tusobola okutuula ne tunywa caayi ne tunyumya ate mmwe abatulabye ne mutagamba nti bulijjo ka Martin Kambega olabe bwe katudde ne Ganduga oba n'abaagala kasajja kaganduggaako sonna twakalaba omutwe ogwo olaba leero bwe katudde ne Kimbo w'oyo nina ka vidiyo ke nabadde ndaba kabadde ka minisita owa energy minisita w'ebyobugagga ebyomuttaka mukyala w'ekiwoge Ruth Nankabiro naye Ruth Nankabiro oyo ng'ogyeko bino ebya gavumenti mukyala muprotestant ate omuprotestant eddala bano abaggyibwako hadiisi kubanga tubadde nnyo mugundiza ezo nga bagenda okutuuza bishop yakubiriza enkiiko yabadde alinkinga gavumenti ne Church of Uganda mu nkiiko z'okutuuza bishop na biki kati ono omwana w'Nansana Zambaale ono agenda okuvuganya wali Zambaale Blasia naye mu protestant ddala alina ne kwaya y'abaprotestant gye bayita God Given Choir oba muyimbi ngimanyi kati balinako omukolo gwe baaliko bombi nga kwebali nga Nankabiro ali ku muzidaala ayogera nga Zambaali yali ndowooza MC w'omukolo kati nga naye ayimidde side wali ebbali naye ka vidiyo kavudde wano gyonna kalabye ando nga no mu komenti bulijjo nombega laba ali ne Nankabiro anakola ki ne Nankabiro twamuwadde kaadi yaffe naye nga ka vidiyo ke boogerako byali bya church kati kyekyo batiri kyebadde nkugamba nti abantu ebyobufuzi olwaleero mu Uganda bifuuse bya bukyayi kati nze nina muto wange nabadde avuganya ku kaadi ya Nuupu mu Katikamu South Kintu Michael lawyer ne batamuwa kaadi naye yagamba era agenda kwesimbawo wa Nuupu naye mu famire ate ffe tuli nnyo beenaalemu kati tumugobemu ate mumugobemu takyaleko wange tajje ajja kujja nze sikyale wuwe ojja genda buli waaba abeera n'enkofiira n'abantu babamwetolodde abayovulo naki kati neme mubuuza muyite abaana be baana bo ababo baana be so kati kyetugezaako okusaba bannaffe nti muleke kuteekawo mbeera Nuupu yeetaaga kambabuulire President Museveni tayinaayo bantu beyabumba n'abajja gye yabajja n'abateeka mu ggwanga muno Uganda nti bantu be Kyagulanyi naye talina gyagenda kugenda kukumbe y'abantu abaleete nti bantu bange likewise bwe tudda ne mu by'ennono nti abakulembeze b'ennono nabo tebayinaayo baabwe be bagenda kuleeta abakulembeze ab'enzikiriza tebayinaayo bantu be bagenda kuleeta it is the same group of people buli omu basaavinga interest zaabwe kati ffe ng'aba basaavinga tuteekwa okukkiriza nti abantu bano be tusaavinga be bamu kababeere nga enzikiriziganya zaabwe mu by'obufuzi za njawulo kati mutuwe omukisa tubeere ne bannaffe ekyokubiri nze mu kutegeera kwange singa bukyenkya kazi gwe toli musiraamu nze mukyala wange musiraamu ate ne maama wange musiraamu kati abasiraamu mbaagala nnyo kubanga mbali wakati bwe nti buli kiseera kati singa bampa okukulira okutayirira ku muzikiti nti sebo gwe ogenda okukuliramu ebyokutayirira ku masigidi wano nga bunaku nkeera ne kirita nenzija nenfuna ne ofiisi ku muzikiti w'entuula nze I think mba ndi messed up oba oli mu kintu ekikyamu ekifo kikyamu kuba buli ajja ku muzikiti aba mutayirira ogenda tayirira ani olina kukeera ku kkanisa
kukereziya ewali abayingira obuyingiza obusiraamu abo ogazi nze ntayirira bannange mujje tuyigira obusiraamu I mean kati nze bwemba nga ndi mobilizer wa NRM nga nkeera mu bawagizi ba NRM, am I really doing my mobilization work? oyiragera n'ovuba bali abatana bakujja. Exactly. Toyinza kuŋŋamba onoonya mukyala waakuwasa n'owulira nti wali eri waliwo olukuŋŋaana lw'aba Mothers Union n'okeera nnyo n'otandika okumagamaga okuleka nga wagwa eddamu. Onoonya wali lukuŋŋaana lw'abasingo. The more we interact with the people from opposite side ne tubalaga ebirungi ebiri side yaffe yengeri yokka ey'okubaza gye tuli. Naye obuzibu buli lw'obalinaana abannakigwanyiza abanoonya emmere ya leero nti mumulabye bulijjo mbega. Ate olabira na ku byabufuzi bya Kenya, ebyobufuzi bya Kenya bye byasinze okubeera wano mu area gye tulimu. Bw'oba obirondodde bulungi naddala mu biseera by'akalulu ebyobufuzi bya Kenya bikambwe. Naye akalulu kagenda okuggwa kati omugenzi Odinga ng'omulaba ashekinga ne Ruto, ng'omulaba ashekinga ne Uhuru, era nga naye ayingira gavumenti nga bateesanze mu gavumenti nteekera baminisita 20 kale nze njagala ekitundu kyewange kibeere bwe kiti nti kale obulamu nga bukola ki. Opposition ya wano olunaku lweneetegeera nti kyetaaga okukolagana ne gw'ovuganya ku lw'obulungi bw'eggwanga lye muweereza, Uganda ejja kuba eri ku mirembe. Njagala kwebaza Oweekitiibwa Honorable Mao yabadde avuunula president, simanyi oba wabadde ogoberera nga interpretinga president ng'ayogera. President n'alaga nti n'atuuka we yatuuse n'amwogera nako naye Mao nga musanyufu avuunula bulungi era president kyakoze eki kyabadde ategeeza. Eyo kye tuyita opposition. Mwawukana mu ndowooza naye abantu be muweereza bo beetaaga services. You can sit ate be bamu ne mukubaganya ebirowoozo n'ogamba nti kati gw'oyina akati mbadde nteesa kino twali kikoze oli n'alaba oba kisoboka ne mukubaganya ebirowoozo ne kigenda mu nkola ne kiyamba abantu. I think that is not bad. Kale ngenda kusiibula tugenda kubanga tetusuka waawo naye nadde njagala kumubanjulira mwami ono mulabe abantu bano balagirire faamu gyeri na butya omuntu ayagala okujja ku faamu wabadde olagiriddeyo batuli eri naye osobola okuddamu n'obalagirira then n'omuntu ayagala okujja ku faamu akola atya bajjanga group awandika bbaluwa agiwandikira office of the presidency awandikira OPM awandikira Okero House ate wano twamanyira okulaba president Joyita awandikira Jatina Myalo awandikira Ssaabawandisi William Todongo tojja bamenyo bamaleyo awandikira Tango Odoyi ate kati ebyo birala ebyo byeri ku secretariat na bino birala omuntu afuna ati okusokuka ku faamu ati okusooka nga bwe nabagambye nti faamu eno ya government faamu ya president eri wansi wa State House waliwo bureaucracy naye ngenda bawe namba z'essimu ezo zange ate nabagambye nze nina obuvunaanyizibwawo nze nkulemberamu ojja kunkubirako nkugayidinge butya bwe tuyinza okukyaza mbwangu nga tobonyebonye. Tubasaba temuba nakweraliikirira ekifo kino kyammwe president yakikolera mmwe era abantu bangi abasinkanidde ku faamu ze abantu bangi abasinkaniddeeyo ne bakubaganya ebirowoozo ne bamulaga biki bye baagala okukola n'abakwasizaako mujje tuzimbe Uganda eyawamu. Bannaffe bagamba bazimba Uganda mpya bagenda gizimba wa banakyusa ensalo nze ndowooza yeeno yennyini gye tulina okutanga. Omanyi teri kibi kusanga kizimbe nga bakitandise nga foundation zonna ziri ggulugulu bw'obanga ddala toli mwonoonyi n'oga nti kino tukimenye tusitule ekipya ng'ate kye musitula era kiri ku bugazi bwebwo tewali pulaani yeeyo ku bugazi bwebwo. Nze ndowooza tuba tulina kuzimbira ku kiri ne tugenda mu maaso. Osobola okututuukirira ku namba z'essimu 076 41 66
31 awo tuba tuli butoola ebisigadde byonna byoyagala okumanya byonna buli kyeweebuuza omuntu sekinomu asobola okujja asobola bulungi amasomero gasobola okujja ago ge tusinga n'okwagala olwa kalikulamu yeggwanga tuzikyazanyo abakulembeze universities zonna zijja Makerere leeta abayizi ba agriculture buli kiseera abayizi abakola internship abakulembeze baleeta abantu baabwe okuva mu bitundu bonna tubakyaza. So mwinayo munda eyo batuwa guide abatambuza nti kati wano tuli ku butiko kati wano tugenze ku mwanyi kati wano tugenze ku byannyanja gwe muli mu president gwe yampa bw'aba taliiwo bw'aba waali he takes the lead bw'aba taliiwo I take the lead so oyinza ga oli vice president side ya ekyo kirala Martin ojja kungobya bankwambazize kwogeza linyo ojja kungobya naye nno ssebo si bye byokka ndi CEO ku Gesta Farms Agribusiness Training Center eyo nno nayo teri wala eri Luweera awo twaleese ekintu tukyagezaako okukidevelopinga ffe tukistudinze naye tukola ekintu kyekimu ffe tulunda n'okulima naye era tuyigiriza abantu kukolera awafunda nga president bwatukubiriza ffe tukolera ku AKM naye bw'otuukawo bye tukola byewuunyisa waliwo amalagala olya lumonde kati ffe twaleese amalagala mu ggwanga tegateekako yadde empeke ya lumonde amalagala tegateekako lumonde gakola kyatolo baagakola nga galiisa bisolo galina protein level yageri waggulu nnyo kati amalagala gano bw'oba olunda ebyennyanja gasobola okukatingira omanye ebyennyanja emmere yesinga okulinyisa cost of production gasobola okusalira production y'emmere by 50%. Bw'oba olunda ente ng'osimbye amalagala gali weerabira eby'omuddo ng'oyina embuzi oyina obumyu oyina embizzi osobola okusala emmere ebitundu 6 ku buli 100 malagala nago mugasimira ebikata osimba kinyanga ekyakasooli n'osimbamu akapiisi mita emu ku emu kitundu ne gakoyiringa ne gakola otema wano ne wali ng'oyina motoka ng'oliisa ekyo mbadde simanyiroza mu kiwulidde baddaali kati ago tugalina mu yegali eruwere eyo era kati abantu bangi abadde bageetaaga batukontakitinze ne tubayambako okuliisa abagasimbye ne gatuuka batandise okukakasa n'okutwebaza olwa innovation efaanana bwetyo. Dr. Ssenjobe ali awo ku Biva Organic Mengo obanga omwetaaze ng'olinamu ebizibuzibu olinamu ebirwadde olinamu pressure ulcers sukaali badde ngamba ebizibuzibu nga bino ebitugobaganya ebyo tabikolako ali ku byabulamu okusinga ali awo Mengo ku manyi abikolako nga Mama Gundi bano bamama Fina aye ali ku Biva wano opposite Masengere oba ku Hamu Kasa Road okuva ku koti ye Mengo kati ye mujjanjabi naye nga naye akozesa miti gino ejaffe yakwata simanyi bino bigobyola bya bulijjo oluyange lwa kasooli ngabo ya kabaka biki ebyo bye byakozesa omanyi waliwo Abachina bazze ewaffe ebbowa eruweera we Bowa balina olusozi lwe baaguze bakuba mayinja bakeera kukuba bunyonyo bakwata epikipiki 2 emu eriko owabutidda endala eriko abakuŋŋaanya bwasanga owabutidda yo ogugwe kukuba olukuba ng'atuula ng'atamba no bakuŋŋaanya ye agenda babukozesa kulya kati luli nali mbabuuza naye mmwe abatakola bakeera okukuba obunyonyi bwe bakuba ewange ne mbagamba buno obwange mujja kunsasula ne bagamba nedda tebuliiko nnyinibo ne bagamba ekirungi mubusanze wange kitegeeza bwange ne bampaayoko kati bwe bampaayo ne mbaye naye mubutwala tubulya nina enkoko naye nina enkoko awo kuwaddeyo enkoko wadde enkoko ya kilo 5 ne mbagamba nina enkoko wano za kilo 10 ne bawakana ne mbatwala ne tuzisa ku minzaani ng'eri mu 11 point ne mbagamba lwaki temujja ne mugula zino enkoko
nti buno ddagala feezo tetusobola na kuzirya ye bwe tuba tuli enkoko twagala zino ezitambula obutambuzi ezitali mu biyuze mutawa mmere ze mutakola ki olya buno obunyonyi oba olidde eddagala nange ne mbaga mu mpeeko n'ogwa kumpa abaana aba bampadde kaki babadde bamaze okukabaaga so bintu bino byo ddagala lyennyini negino emitife gye tulaba n'okwata omuyembe n'ogutema era kati bw'oba ofunye akanyonyi nkaleete obwanga ojja bugula waliwo ebitundu byogendamu nga kuliko omuti gwagemerako guliko ebinyonyi nga bisulako nga endegeya akati kamerako endegeya nga eryo ddagala eriwedde emirimu kwata ndegeya lya Dr. Senjobe n'obunyonyi obwagala kubanga yabadde akyali ku miti kati obunyonyi buno ebyo byojja mu miti bwe birya buli lunaku ne bibeera mu mibiri gyabwo bwe tulaba embuzi n'embwa zirya ddagala era kati bw'okwata olaba ebisolo by'omu nsiko lwakuba gavumenti tekkiriza nnyo yalibadde ennyama entuufu okulya naye tebikkiriza bya bulambuzi kati ebyo bituufu okulya kati manti namubiru wa Dream Restaurant ali wali wandege mukyala wa muna NRM awo aliisa abantu aba NRM bonna naye nga aba NRM tetusasula era aba NRM tebatera kusasula naye nga aliisa abantu awo wennyini ku Dream Restaurant tujja anti namubiru akoze bulungi nnyo wonna abantu bajjaawo kifo kiyonjo kifo kitukula bulungi tasosola kibiina yadde wa NRM naye abeefudisi babeerawo abanupu abaawo abakyabaawo ne mutuula oteesezaawo omiitingirawo omuntu wo wawafu walungi nnyo naye nga ebintu ebirungi so nammwe mwebale nnyo aba Dream Restaurant awe wandegeya ku opposite Equity Bank ne ku katale kewandegeya mwagama kuba 2 nammwe mwebale n'abaana abakola awo mwebale kuba manina abaana nabo bamanyi okutta ekifo tandika ekifo kyo ne otaddemu sente nyingi abakozi boona ne bakyonoona oli naagana okunaga abaana baawa basigaza balance anti ekifo era kyekikola abakozi be bakola ekifo waliwo ebifo byogenamu obuwala ne bulemera balance wo olidde emmere yagumu kitundu omwandekeera oyinza oba olina byewakagambye nga tewakagambye gwe batiri ati nze mbimanyi kale oyinza otuuka awo n'okaga biki oyambadde bulungi olabise bulungi kati definitely nako balance kaba kalina omusigaza naye ku Dream Restaurant nsobola ebintu ebiri byo bitambula ne bw'okagamba kazizza ate n'omukyala abataddemu discipline abataddemu empisa abaagala emikolo mu nkubire kwogerera ku mukolo gw'okwanjula mbaga graduation na biki nedda si kwogerera ku mukolo gwo okuluŋŋamiza omukolo gwo anti baali bamanyiza ekyo ekigambo naye ennaku ezo sebo kabaka yampa obwami kakati tosobola kukola nsobi nga mpulira kale okuluŋŋamya omukolo gwo ogw'okwanjulwa n'okwanjula omukolo ogw'amatikkira oba omukolo ogw'embaga nkubira ku namba esimu eri wakati awo ogw'abalongo bigambo sinabiyiga era baba yetegeso binjigiriza nga naye evaayo akasente saawa eno bwe gubawo sikkubira sinayiga bigambo sikkubira ddamu kimu tonkubira onkubira nenjiya ngenza okufunayo awo gwenkubira twogera kina naye nga neyanza nnyo mukama wange akadde kootuwadde toyanza nnyo toyanzegera abantu baffe bano bajja kwagala programu eno n'abakulu mugirabe programu eno mwongere okujja tubakyazenga abantu bayiga ebintu bino kubanga abantu oluusi tebamanya ebintu bino gye biri kati faamu ya president eriyo abagiraba si bye byokka president byakola era nze ne bino twogeddeko bitono bwe tulifuna obudde tujja kwogera bingi ate abantu bongere okubitegeera president alina faamu nyingi tuyina ekisozi tuyina wali Mayuge gye twali a month back ngasinkana abantu ba region eyo we Mayuge Presidential Demonstration Farm tuyina mu Arua Presidential Demonstration Farm tuyina mu Otuke eri Barrege Presidential Demonstration Farm tuyina nyingi kati kwe kuli ne zino skilling hubs close to 20 across the country. So, President, ebintu abikoze
Alright. Kale bwe mutwe tujanga okutuukanga ku bintu ne tubimanye mpola mpola. Katuna bakuwakanya gavumenti etukoledde ki naawe soko n'ekyo gikoledde. Buli Jonze embagamba gavumenti tekera nko kugala dduuka lyo gwe naye otaddewo edduuka lyo. Kale liteekewo bakugalewo tumanye nti bakugalidde ekinti gwe abadde musolo nga sirina insurance oba license naye edduuka tolitaddeewo. Akati sooka naawe obeeko kyokola gavumenti obulira naye neetandikira awo ate ebintu tebirimba n'ebyandika ebimu tebirimba Katonda naye ayamba yeeyambye ne gavumenti bwejja okukola kati mwami Ganduga wampa ekikoko kyampadde nze nawe okukirundira Kirye ate olunda kyaki kirye bulinzi bwewo ekyo kirye oyinza nti nkuwadde ekite kitunde kite kirunde naye ekikoko kirye omanyi Martin kankubuulire nze ntera okugamba abantu nti sometimes ffe bwe twali bato taata waffe yalinga mukambwe ng'ayina lwadda nga wakoze ensobi n'abakuba naye nga maama ye tayagala babakube kati twayagalanga maama kuba ye bw'okola ensobi agibikkako taata akuba kati bwe tukuze naffe ne tuba n'abaana omwana n'akunyiiza n'omukuba n'olaba ng'omukyala ate yaayomba awulwa kitegeeza ekintu kino naffe twakolanga ki nsobi waliwo ensobi ze tukolanga tetusobola ziraba ku kiseera ekyo but later on nga tujja kuziraba eggwanga lino lyange naawe nga bwe nagambye tugumiikiriziganye singa bukya ekitasoboka ne kisoboka mu nsonyiwe buli omu ndi entitled ku ndowooza yange ekitasoboka ne kisoboka ekibi omu ku beesimbyewo atali President Museveni n'awangula obwa pulezidenti olowooza ffe ababadde tuwagira President Museveni tugenda kudduka tugende e Kenya nina sigala wano yajja oba pulezidenti waffe likewise naawe awagira omu ku bano kkiriza nti ono bw'aba yawangudde era ye pulezidenti wo okakkane Mukama abanjagalire nate nga tuddiŋŋanye mubere bulungi mwerafu